Abamu ku bantu abazze ku Bukedde TV okusaba obuyambi kuliko Anet Nassango w'emyaka 37 w'e Busaabala ng'asaba abazaalisa badduukira omwana we Hezron w'emyaka 2 n'emyezi 7 ng'ono yanywedde sabbuni wa Liquid Soap mu butanwa n'amwokya emimiro. Yali ali waka n'omulongo munne n'anywa sabbuni w'amazzi Liquid Soap. Mu kiseera kino omwana ono anywera mu kapiira akamuteereddwamu abasawo mu ddwaliro e Mulago wabula ng'agamba nti abasawo bamusindise mu ddwaliro eddala e Kenya ayongere okukeberebwa kyokka nga tebalina ssente. Baŋŋambye ebimba bye balina binene tebalina by'abaana kesi buzima zibadde tebazirina abaana bato. Asabye abalina obuyambi okuyisa ku nnamba za simu zino wammanga. Ate Monica Kiiza omutuuze ku kyalo Kitende ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kyegeegwa naye alaajana lwa muwala we Kudra Nankambo w'emyaka 3 eyazaalibwa nga talina kundi nga mu kiseera kino nebba yamuddukako. Naye bebi mu kuzaalibwa yazaalibwa talina lubuto, awandibadde olubuto ne kundi nga kuliko ekibuli eby'omunda byonna ng'obiraba. Asabye omusawo omuzira Kisa asobola okujjanjaba omwana we amukubireko ku nnamba z'essimu zino wammanga. Nsaba omuzira Kisa asobola okunnyamba kuba ntambudde mu malwaliro wentambudde naye binemeddwa. Miss Olivia Nakibirige ow'Emasajja azze wano ng'asabira omwana we Kibirige Muwanguzi ow'emyaka 8 obuyambi oluvannyuma lw'okuba nti kati omwana ono afulumira mu lubuto. Omwana ono maama we yamuzaala tafuluma ne bamulongoosa ng'alina emyezi 12. Omwana Kibirige yeetaaga ensimbi akadde kamu n'ekitundu okusobola okulongoosebwa. Nnyina asabye abazira Kisa okumuyamba ku ssente zino nga baziyisa ku nnamba y'essimu eno wammanga. Era kituuse eky'okumuzzaayo tusaba buyambi omuzira Kisa yenna atuyambe. Mu ngeri y'emu ne Grace Nakawunde ow'ekibibi mu Butambala asabye abazira Kisa okumudduukira n'ensimbi okusobola okugulira omwana we Patience Ankunda y'emyaka 14 eddagala ery'omutima ogwazimba. Omutima tegusobola kukuba bulungi musaayi kutuuka mu bitundu by'omubiri byonna. Wabula agamba nti abasawo mu ddwaliro e Mulago bamutegeeza nti buli mwezi omwana ono yeetaaga eddagala lya $16,000 kyokka nga zitera okukyukakyuka okusinziira ku basawo kye baba bagenda okukola wabula nga mu kiseera kino tebazirina. Basabye alina obuyambi abuyise ku nnamba z'essimu ezo wammanga.